abawangudde okulonda ndowooza kyekiseera betwawangudde tubate naddala betwaggalidde kati tukyabavunaana kinaddala nga byakunoonyereza nange kyeneebuuza bukyanga beedi mutwe basibwa bakyanoonyereza paka ddi bakivumbi wali muvuuka Kanyamya munne wa mutwe n'abalala baseba batutwala mu layini eyo gwe mukyala obwakkulisaayo olowooza ku mukyala w'abaana baseka Malijani manyi bajje nomugenda kuzza abaana bammwe ku masomero abaana b'abannammwe gwe gy'oli sebo nakagalira 12,000 nakatanga tewali buzibu ne muli bw'otulamu ng'omu kati bw'oggalira 2 n'ofuna ki kuba ndowooza ne bw'oggalira omutwale era osigala era ye saatera bw'ota ndowooza kyabuntu jeno Ssaabaduumizi CDF nsaba Allah abalungamye na ffenna Allah atulungamye naye lino eggwanga oba olyawo lya ffenna nsobi zibaawo mu buli muntu yenna n'endowooza abali waggulu era balina zikwatanga era abali waggulu kati n'abali wansi tubakwatira nga abali wansi ng'owa waggulu ensonga zazikwateranga ali waggulu nga bwakwata owa wansi era mukwatanga owa wansi yagalagaana Kyagulanyi talyenkana CDF kono Ssaabaduumizi takoma kukubera CDF Ssaabaduumizi w'eggye ly'eggwanga basebo tulina amagye emiteeko egiwera tulina eggye ly'oku ttaka tulina ery'oku mazzi tulina ery'omu bbanga n'ebitongole byonna Ssaabaduumizi alyogo kati mwami Kyagulanyi aduumira ki kyenjagadde nti CDF enkola y'emirimu esigale waggulu ng'oli ne bwe yeeyita CDF tasobola kuba kati ate ye General Muhoozi n'asukka ku Ssaabaduumizi ye first son mu baana bonna abazaalwa mu ggwanga ye namba limoja oyagala kati ndowooza n'enkwata y'ensonga ereebere ya first son. What I was doing. Kyagulanyi ali sani wakumeka wanje 10 tali mnawe kyenjagadde wano nti waliwo neeyisa ndowooza wakati Yasini kawalako konna n'emyaka gyako ka mwaka gumu nobaako by'okaggyeko ne kakkuba oluyi ng'okasala tteke wanji ng'okalya tteke nga kava mu ffumiro paka mu ddiiro nti kiki nti ankubye oluyi Yasini oba otegeera ddi era bw'onyumiza nti ankubye oluyi tukutunula tuga ndi yakubuuza daddi kiki nti ankubye ntyani munsaasire temungattire ebigambo bino kasule ntegerekeke bulungi wakati maidi nti ate nawe era wakati ng'oyagala maidi akkirize nti okoze kituufu ng'ojula otuga nti ankuba ensirike kituufu akkubye era akoze bubi naye gwani era luyiiki kati mulayini eno yennyini ndowooza bigambo bisobola otuyambako abali makomera bagende ewaabwe
bas bana ebino tubyogera tuti mwe tamanyi kitegeeza basebufu gye bali Amadi Sebufu wa Payini bakyanoonyereza bobonoonyereza ebbanga bikiriza byonoonya bikubuze ak'obuntu kaluwa mu magye g'eggwanga eri abantu Bannayuganda. Bino byange mmanyi nti bisobola okunnonesa naye wendi sina buzibu kuba kati kale sina buzibu wendi wano buli lwakuna bwobawo ninze simbaawo era bana balakiza ne wiiki ejjanzi ate era ne bwe nva wano naye ne bazanye ebitongole by'ebyokwerinda kuba tutambudde nnyo nabo mba nabo era ne muno munyinza okuba nga nnyinamu sikinako buzibu bwonna kuba tebaba kukola batyo bantu bandimpaayiriza naye ye General CDF ekyamazima ekimala Munnayuganda ave ku bunkenke Munnaganda ave ku bunkenke ebyo nabyo ngenda bikomyawo yigamu Imam Abdushakur buli lwe tukola nnyini nsi byalagidde ffe tufunamu ge mazima ekifaananyi ekyokumpimpi kugamba mutabani tugenda onaabe kati bw'anaaba gw'ofuna ki bw'atanaaba n'okosebwa ki kati ekitufunoza tunaabe yadde tulina akaseera nga kwali kutubonyaabonya wajjanga n'okuba omupiira gwo ne Sabalo ekitiibwa atusonyiwe ng'amatonde nakubako omupiira n'enkuba ejjinja kano ne kabikkuka wano wavaawo ekiriba ekidde nenguumuza ku olwo nenkunya ssere era nalina obuyinza okunya ssere ng'engalo ziddugala nga nebbwa osibawo kiyitako ennaku ezinga kiwunya kasule bino timwe temwabiraba kano gyoyita mubakyali boyitawo kasawo labo baweebali nga weebali bagwesiiga owenyegera kukakananga tekiku obasabyemu kukakano boogera okutema omwana n'akalinnya n'obuukabuka nga bwofuluma ekisaawe gyatujje kati kasule mu mbeera eyo maze ogwesiiga gwonna wandigenze n'onaabako mutwani naye mwandindese nammwe sajja gyonna naaba naye nga abakulagira bwonaaba ne bafuna ki era bw'otonaaba ne basalwaki buli muntu ssekinnoomu Allah omutonzi bw'aba akulagidde gwokola ki gwofunamu kale abyo byashe ekiti tweyanzeege twebuuza abawambibwa abaasibwa bakyakola ki mu makomera ate muwedde mwerangirira mwewana almost 72%. kale mwabawangula n'obubonero bwonna oba n'obuwanguzi obwo bwonna abantu mukyasibe baaki mubate mubayimbule kuba tebalina musango.